Omuliro guno ogusanyizaawo ebintu ebiri mu buwumbi bw'ensimbi kigambwa nti gutandise ku ssaawa 9 ez'ekiro. Gusanyizaawo amakolero ag'enjawulo agabadde mu kifo kino omuli ery'emisumaali, emipiira gya mmotoka, obuveera, emisubbaawa n'ebirala wansi wa Keswara Group. Mpawa wamanyi kituufu omuliro guno kwe guvudde nga kigambwa nti gutandikidde mu kkolero ly'emisubbaawa ne gusaasaanira amakolero amalala. Ofiisi za kampuni zonna zibadde mu kizimbe kino. Buli kimu banayesayidi eno badde bakolerayo emisumaali. Buli kimu kiyidde ekibadde muno. Ssente nnyingi emipiira gibadde giva wansi paka waggulu. Emipiira gy'emmoroka ennene tezitwera zonna zonna. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ng'omuliro guteta era nga abazimyamoto okuva mu poliisi n'amakampuni amalala abagezaako okuguzikiza. Poliisi erwanagenda omuliro okumala ekiseera nga buteerere nga n'emmotoka eziwerako ziyidde. James Mubi, omwogezi wa poliisi mu Jinja, agambye nti bakoze ekisoboka okuzikiza omuliro era akakasiza nti tegukosezza muntu yenna. Muntu wadde omu akoseddwa, tewali muntu wadde omu afiiridde mu muliro. So abantu bonna bali safe, abakozi bonna bali safe. Obula abakozi ababadde bakola mu makolero gano abasukka mu 500 basigadde mu maziga olw'emirimu gyabwe okusaanawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.